Tusubwe kiddako ku S Media UG. Ego bulunako kinzane getano lunako nsindikirayo omutwalo mugwanye beyi ne mutama bane mugende mu bibondo bya Arabu mukole mukazi omulangidde bulala ge mazima mukazi bane eso omukazi asabiriza atama ate no balira wenze esi nakyogerako nze sobola kudatinga mukazi asaba sente za transport eyo ligi nagibuuka. You send me money for transport. I'm out of that league. Ani agamba kati tudatinga bawala ayeteekamu ubaye najja ne mukola bye mukoze oba mubikoze ne muyagala ngolende osobola muwayo oba oyagadde ate n'ozimuwa n'azizira agamba mama sente zo sizaagala olwedde nnina ezange eba abantu betwagala oba yino okuleka ate najja kushopingide n'okushopingira oba olina okubanga wansi awo weekakasaawo n'oba teweekakasaawo nnyo kasita obanga olabika bulungi olina okubanga omugongo gwogo ogwekakasa maanyi ga mugongo maanyi ga mugongo era si nnyo abaana bano balaba kubanga nze kati eyo levo yo sinagivaamu ne kombucha abaana bo kombucha babunywanga ndowooza wawulidde ow'ekipooli oba okitegeera ow'ekipooli negwe esooka ombuulire gw'oli omufunyeeko mbiwulira ate ow'omubisi gw'enjuki amanyi abantu badde nnyo ku mubisi so amanyi neddoboozi nabulime Esther SC wano ku S Media Uganda kubuuzaako gwenna w'osinza okubanga otaba thank you so much gwebale nnyo okubanga weekumidde ku mukutu guno tusiimira ddala abasubscribinze family eri mukula tusawa kubeera watali mmwe so thank you so much abasubscribinze abatugoberera ku social media platforms abatugoberera ku TikTok mukola kyamaanyi abatugoberera ku YouTube nina omukyala wangoberera ali kata bamuyita Julie Love webale nnyo webalire ddala thank you so much mwena mbabuuzaako atulabira mu Uganda okola kyamaanyi atulabira mu nsi z'Abawarabu naawe okola kyamaanyi atulabira mu America atulabira mu UK atulabira mu Canada thank you so much ate era nnyongera okugamba omuntu yenna ng'oli mupyako eno channel teweerabira subscribinga according to our statistics abasinga okulaba wakono tebasubscribinga bambi tubasaba ojjaka ku channel ng'eno subscribinga onyige ne kadi so buli video bambi abamu tebamanyi naye video eyo oba ogiraba wansi waliwo ekigambo subscribe okinyigamu ate n'onyiga ne kadi so buli video egendayo oba ogirabira ddala naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku olwaleero tugenzeko mu Women's League era nga twegatiddwako omukugu kakensa era ng'ebintu bino media personality ng'ebintu bino abitegeera bulungi nnyo Douglas Ssegawa tusanyusa okulaba ku S Media Uganda nsanyusa okusanga obulamu bugamba ki obulamu bulungi mukama akuuma amiina n'okunyirira kati tugezaako gye muli amanyi nina akantu kasuku ke yankolera emabegakaawo nenkatwala nga kintu kikulu lwaka yakakola ku saidi y'abasajja nagamba nti agana ababwala nga balungi owakalabye nakalabye naye naddaawo nalowooza ku ssente obudde ebigambo akanze akandayo firimu okimanyi naffe eno ow'ekitu kyatuukayo oganiraba omuntu nolowooza ku budde bo ku bigambo byo kanze akandayo firimu okitegeeza okwagala mulinga abakwesonyiwa ojja kugenda omusajja mbogeze kulya mmere akuyise ku deeti ngenze kulya ogenda obalemalamu sente zotaddemu weekozeeko transport nga zigula emmere gy'ogenza okulya naye abasajja mukyabaganya okukwata ku Pentagon simanyi ya Pentagon gwabimanyi Pentagon byebiki abasajja temukyabaganya kukwata ku Pentagon byebiki owaayi kambuze abatulaba ku S Media amannya gange nze Douglas K. Ssegawa basinga obungi mumanyi mwebale kusubscribinga family ekula buno obugalo bwammwe family ekula mwebale kusubscribinga mwebale kuwakinga bambi mwaba tufudde kikyemuli mwabafudde S kyemuli ajja kukanya okubaweereza as long as yeyama era baweereza paka kuwulira bubi guno omulimu gwa ttendo era ajja gukwasa maanyi paka kuwulira bubi guno omulimu gwa ttendo era ajja gukwasa maanyi kati tuli mu bakyala oli mukyala bakukyaye olina abaana tebabalabirira biki agwa akatebe esembeza gwe munnange ndyoke nkusunsulire lwaki olaba mu mbeera eno gye tulimu abasajja beeyongedde ddala abasajja ennaku zino be banoba abasajja ennaku zino be batakola buvunaanyizibwa bwabwe abasajja basuulawo abaana abasajja badduka akoloka mumaka nadduka nene abasajja b'ennaku zino simanyi naye we tutuuse
naye wetuwagerera n'abakugu actually when we talk with abakugu abamu bagamba nti embeera omusajja oyo zakulaga kati already aba yazikulaga before naye nga tewatwala budde ziraba zi red flags ng'omuntu wamwagala naye ng'omuntu wamwagala nga talina buvunaanyizibwa but you love this person abakyala mubalooza n'okulooza nti omwami oyo ajja kukyuka oba kitegeerakutizaawo nnyawo omwami ono ajja kukola ajja kukyuka kanjagala omuntu wange talina buvunaanyizibwa kati olwaleero wetusinziriraawo nti omwana w'obuwala ali ku channel eno leero twagala Douglas anyumyemu ate asomeseemu ate era ayigirizeemu tutera nnyo okubeera misomo wano nabagamba no ku media tujja kusekamu naye tujja kubayo tusome nnyo kubanga kintu kikulu nnyo era tetwagala nnyo mbeera eyo mutwekwasi tujja bayambira we tusobola ffe tugenda kubeesibako paka kuwulira bubi twagala kumanya Douglas oli musajja oli mwami era oyambadde suuti oyongedde okulaga nti oli wa kitalo nnyo guno omwaka nabagamba guno omwaka gwo kwambala kutta busi sinakuwulira bubi tugenda kubatta busi basitaddeeko ekooti ejja kujja ofaayo ki producer Brian ekooti gireete abantu basobole okutegeera nti byeŋŋenda okwogerako bintu byamakulu nnyo bayinza okuddeyo ne boogera mbu tolina kooti ekooti weerye sente zaawera era esimu mwebazi producer Brian mu bifaananyi by'okuba olwaleero olina okuva wansi ku ngato y'omukulu n'omulaga nti anyumye nnyo n'essaawa eyo eya golodi gy'ayambadde kugamba simanyi nakumanya bannange esi abasajja tukole ku ssente obulamu obulimu ssente bulina engeri gye buwumamu ate n'omusajja alina ku ssente alina olusu lwawunya lwanjawulo olw'omwavu ye aba awunya kala lume ekibi mwogera leeti mwogera ebintu bino leeti naye olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku indicators oba omanyira ku kintu omusajja ono wadde omwagala butya si kwe kwagala nti omufa nti omulowoozaako nti talina mulamwa nti omusajja oyo wadde omwagala talina mulamwa tukoye basingle mothers abayitiridde obungi ate nga bambi si kwagala kwabwe ate basingle mothers akuba abamu tebakiraba bulungi naye basingle mothers gye bakuma okubeera abangi no future buli kimu kiba kijja obufumbo obuno abantu balabanga ekyokusaaga naye obufumbo buno bugenda kuggwamu value buli yakulaga akasama wange yaliibwa omunange nja kubeerawo we have seen these things now how are you abatulaba abakyala sembera wano nkubuulireyo kino n'omuwala bwe mugwa mu kwagala bino bye mukola abasajja tulinamu categories bbiri abajja okubakwana omusajja akwagala n'omusajja akusobola banjawulo omusajja akwagala n'omusajja akusobola banjawulo abasajja nga bakyali banafu mu byenfuna bafuna bakazi be basobola tebafuna bakazi be baagala mwali mwebuuzizzaako nti lwaki abasajja bano nti bw'amala okufuna ggwe nga mumaze mu bunaku bwammwe mwebase kakutiya wuuya wamuzimbye amaka muguze ekitanda mukulaakulanye ne bizinesi zikuze agenda kutambula akuviire awasa omukazi omulala amukube n'embaga ggwe nga teyagikukuba yagenda okukukwananga akusobola olw'embeera gye yalimu teyakukwana olw'okuba yali akwagala oba teyakwogereza olw'okuba yali akwagala ako kakulu nnyo njagala okawulirize kyova olaba muyinamu eno skepticism nti omusajja bwe naamukulaakulanya n'andekawo n'agenda n'awasa abalala kyera kimalire okubuuza kitegeeza kati naffe tuba tufuna abantu tufune omuntu nga yeesobola eyo si ye issue yeeno kakuzeyo eri emabega funa omuntu akwagala esi tulina kye tuyita value attachment n'okuaddingako value esi olaba nga bwe tuli wano nga media team abantu bano bakugaseeko value naye tebakugaseeko value attachment esi oyinza okufuna omusajjawo atmosphere n'ogiteekawo nti omusajja waba alina omukazi ewaka agenda kukola alina okuzimbira abaana alina obbawerera alina okukola buli kimu eyo embeera ogitadde okuba oli mu maka kyova olaba bagamba omukazi yafuula amaka okuba amaka era omutali omukazi mu maka tetegeraba maka ekyo naawe okimanyi bulungi omukazi ono akuriyetingawo embeera ne waba tayogedde ebintu bitandika okwebanja byokka nti olina okulekereza emmere okitegeera naye omuba mwayombye mutya
olina okulekereza emmere olw'okuba omukyala waali naye kino njagala abakyala mukiwulirize bulungi omusajja ne bw'onoobeera naye ng'azimbye kalina muyina poloti egindi muyina poloti ewa naye ng'omusajja ono tomuyinaako value attachment olina obuzibu okumuwadingako value kirala n'okumuteekako value attachment kirala kakyandaba ku kamera value attachment kyeki abakyala value attachment yeno obanga ku musajja gyava yonna nga bimukubye ng'essuubi lyonna lyonna alina muggwe mukazi we nga n'abeewaabwe ebimuluma tabibagamba ng'abigamba ggwe nga gwe bw'omugamba ekigambo akiwuliriza nga ggwe essuubirye nga nemuba bizinesi ziganye n'ayogera naawe alina engeri gyakkakkanamu ese olina omuntu bwato talina kyakuwa talina kyakola ki naye alina value attachment yagatta ku gwe nti bw'onoowulira eddoboozi n'ogamba omanyi bwe nnaakubira Brian n'ayogera bwogezi nja kukkakkana abantu abo balina abantu abo kyekibuuzo omwagalwawo lyerettuluba lyewazimba oba gwe wafa kufi kwakumuleetinga byabugagga omwagala okubeera naye ebyobugagga tebimala value attachment mu basajja eno nkulu ne bw'anaayendeguza emirundi 10 asigala kumwe wa maama w'abaana be okitegeera naye omuvanga ku musajja n'akuvaako n'atambula n'agenda n'okudda n'atadda n'ebyennyumba byonna n'abikulekera kiba kitegeeza olina ekintu ky'otaamugattako ekiri eri ebuziba mu bbo ky'otaakola kati awo wava obuzibu era kankuvuga era nkuzzeeyo wali bwe twatandikidde nti omukyalo ono olina okwegendereza ennyo okulaba nti omusajja akututte akwagala omanyirawa nti omusajja akututte ono akusobodde bw'okimanya olina okukola ebintu ebimukwaga akwagale oba ntegeerekeka buuza lwaki omusajja kasita olaba era nsaba nnyo abakazi kano mukajagala mukayige abakazi mukule n'abasajja bammwe stop developing with your men grow with your men abakazi abasinga bakulaakulana n'abasajja baabwe tebakola n'abasajja baabwe tebakula ebintu ebyawule Douglas tebaganye bintu byatu byawule kale kambyawule okukulaakulana kwe kutya okulaakulana kwe kutya onsanze esisirina ebyobugagga byakutukulaakulanye musazi toyina tukoze tukulaakulanye naye ekibuuzo kyange tukuze ffenna okukula kwe kuliwa ese abadde okimanya abantu basobola okubeera bonna mu bufumbo naye ng'emyoyo giri walala you are not growing together nakyogerako ne mu programs eziwedde zonna the main aim of a relationship is growth okukula mu mwoyo gwa munno ebo kitegeera ne mukula mu mwoyo okyobalaba era bw'otunuulira ennyo omukazi alina eddiini osanga omusajja naye nga emukutte lwaki oyo akuze naye mu mwoyo do you understand bakulira ku peesi y'emu n'otuuka ekiseera okulaba nga abantu badiffusinga bonna beebuliramu nga bafaanaganya n'embeera ebibanyiiza nga bitandise okubeera byebimu oba okitegeera kiba kitegeeza bano bo baakula bonna tebaakulaakulana bonna niwe baba bakulaakulanye well and good but the main aim yandibadde nti mukule mwenna bakazi bameka abakula ne babba baabwe ebintu bino okusobola okubiraba era nabo byakuwa budde ekibuuzo abakazi n'obudde temubulina obudde tebuliiwo no time to waste kati red flag kikolabira nti ono omuntu gw'olina naye gwe mukazi gwe talina future bino wammanga binootinge kuba abasajja b'ennaku zino bambi nabo beevaako n'okuvaako bukiveeko nabo bennyini beevaamu osanga omusajja ng'atambula mu kkubo nga yeeyogeza yekka kati n'osaasira balese ewaka oba okitegeera essuubi lyabaggwako banaawa abaana essuubi anaawa omukazi essuubi oba okitegeera awo wava emberebezi bw'osanga ng'omusajja nga mu bigambo by'omubuuza tugenda kukola ki n'agamba simanyi red flag mu kamwa k'omusajja temulina kubeeramu nti simanyi ekyo tekiteekeddwa kubeerawo olina mugamba kanjiiye omusajja gye buva ne gye bulaga mutetenkanya ekibuuzo ne kijja abasajja b'ennaku zino batetenkanya ate balina buvunaanyizibwa batya oba okitegeera nabo nyini beetya
nakyo kijja kugambye nti nabo beevaamu embeera ebakubye ne beefubutukamu kati biryawo biwowongole bitambula butambuzi oba okitegeera kati omusajja oyo n'otuuka ekisa n'omubuuza n'omugamba tugenda kukola kya naye kennyini n'agamba nti tamanyi nga yabavuga driver kennyini abagamba breeki tegizaasiba omusigala nga mukyali mu takisi mutudde oba n'agamba katukoze tutya ekyokukola tutukoza kukyabanga aleese ekiteeso oba okitegeera naye ono agamba nti nange simanyi gwe mutwe obeerawo otya nga tomanyi mukazi gwe nkwegayiriddeoyo webale nnyo tujja kanjiye njiye naye ng'okimanyi toyinaawo era siba ngamba nnyo abasajja toteekeddwa kubeera waka naye oba ku mirimu tolina byokola genda abakazi bawulira bubi kasita oba ng'osiibye ewaka ayagala ogende waakiri okomewo olw'eggulo ne bw'okomawo n'amazzi g'ekikumi mu kaveera nze bali bayaga kubeera na muntu okubeera n'omuntu olina kubeera naye eri naye kino kyakikuliramu ffe abaddugavu nti omusajja akeera ku makya n'agenda n'akola naye oŋŋamba nti anti olina omusajja abeera mu buliri naye yeebaka gwe n'omuleka mu buliri ate emirimu gye giyinza okuba gya kiro wekibanga emirimu gye gya kiro it's understandable naye ono emirimu gye si gya kiro tateekeddwa kubeera waka alina okutambula n'agenda waakiri agenda ayesa omweso eyo red flag esikankula ebintu bino babirabanga ebyokusaaga lwaki omusajja ono gy'anaagenda okukuma okubeera ewaka agenda atandika okwerondalonda abasajja abasinga okubeera ewaka beerondalonda n'ebitasaana oba okitegeera kati omukazi n'atuuka ekiseera ng'omuntu amukooye oli ewaka toseguka gwalaba ekikopo kiri ekikyafu gwalaba omwana asanyira ekikopo ebyo taata talina kubiraba kuba si ye maneja ye maama taata mukulembeze alina kumanya nti biki ebitaliiwo n'agula n'aleeta n'asirika era talina nakubuleminga baana abuleminga maneja oli n'amugamba abaana bano nga boonoona bino abaana no bakumeko sabbuuni bamwonoona oba okitegeera naye omusajja kyensoose omusajja agamba nti simanyi nange simanyi eyo red flag ginoti nga mugirabanga ey'okusaaga kyobalaba kati mubonaabona n'abaana bammwe ne mubaweerera abaana ne babonaabona naye nga mwabazaala mu bisajja ebiwowongole abaana bali mu buddu bali mu bwakada esikambuuze kino ekibuuzo kakikubuuze gwe asinga okwogera nabo lwaki bakadaama abasinga obungi basinga mothers simanyi kyemanyi nti basinga mothers abasajja baba abalekawo kati n'ogenda okulaba nti n'omusajja okugamba nti nedda kipromptinga omukazi ono n'agamba katono omusajja talina kiddako kamprocesinga pasipoti yange nga tamanyi nkole byonna byenkola nagenze ate ng'erudde omukazi ono tanenyezebwa omanyi abakazi bano byebitonde ebisensingira ewala alaba nti ono omuntu talina gy'agenda muggusa agenda tuuka ekiseera atendabakazi ekintu ekyo kyogeddeko kituufu asense nawe katonda talina kiddako asensinga ne bwalaba omusajja nga talina kyalinawo bw'ati naye ye aba alina kyalaba ku indicators omusajja ono zajjaamulaga ti omusajja omulaba mukozi akeera ku makya n'agenda n'akola n'agamba mukwano katuseevigeyo kana akasinta ekyovangako omusajja aboogera nti simanyi omukazi n'agenda n'ayiya emmere naawe n'ovuubiika amatama n'ogirya nga si gwe wagiguze it's a red flag ese omusajja ffe kyatutondebwa we have to provide our role is provision naye abakazi gye banaakoma okukola ebintu bino vice versa n'okutusiba mu makomera ate ng'erudda tebanenyezebwa bw'oba obuvunanyizibwa bwe tobutuukiriza kyova olaba nkubiriza abasajja bw'oba toyagala bintu bya buvunanyizibwa n'empale yo gisibe pentagoni z'abaana toddamu kuzikwatako zeesonyiwe zireke byesonyiwe biviireko ddala kuba mukaabya abaana b'abandi amaziga ate kambabuulire gye buva ne gye budda abaana b'abandi abo gye banaakoma okukaaba emirembe temujja kugifuna ne bw'oba tokwatagana naye waakiri sindika akatono ffenna tukyawagana esi omuntu n'omukoowa naye ate tekijja kutegeeza nti okoowa omwana neweeba essimu yagibulookinga gwe sigala nga akasente okasindika kankubuulire esi abantu abaatuula wansi ne beegatta ne bazaala ekitonde si kimu si bibiri si bisatu wabaawo ekibagatta era n'okwawukana kwabwe kuba kuzibu naye bayomba emirundi 10 maama buli bwatunulira omwana ono ng'ajjukira kitaawe ne taata buli bwabeera n'atunulira abaana b'abantu abalala n'ajjukira abaana be n'ajjukira ne bye yamuzaalamu
oba okitegeera memories ezo ne gitandika okujja naye kati obuzibu obugenze ne buva nti abasajja bano batuuse ekiseera ne balowooza nti abakazi we bakola ssente bagenda kutapinga n'envunaanyizibwa bwabwe ne basajjamu abaana bakuleka babakyawe sikyewuunya abaana bakyawa bazadde baabwe bambi oba bazaabwe bakitaabwe mubuze nnyo mu bulamu bw'abaana tamaama ne bwaba ze kyenkusaba era nsiba ngamba nnyo abantu obulimba bwanguwa amazima galwawo naye amazima bwe gatuuka gakirinzinga obulimba bwonna obutambulidde ebbanga gwe sigala ng'owa obuyambi mu nfunayo ate obutali bwa mpaka nti ne bwe banaaba bakututte ku poliisi olina wojja okusinziirira obagambe nti nali sirina naye nakolanga kino kyensobola bannange esi ffenna tuli mu dduniya muno twagala omuntu agezaako kuba ffenna tulemererwa ekigambo kugezaako esi kintu kikulu naawe era kyoyagala okuwulira nti munnange wadde omuntu talina naye ate agezezzaako naye abasajja b'ennaku zino n'omulaba afuna ssente ezigenda mu kapapula mu betting omwana we nga talina nandawuya gyagenda kwambala naawe malaaya nno agirye naye agiwa muyinda akuba kapapula esi asibira Ronaldo gwatamanyi nakumanya oba okitegeera n'asiba emitwalo 3 naye nga n'abaana babagobye fees ali mu kapapula omusajja ali mu kapapula abaana balina okuddayo okusoma ate kambabuulire namaze okulaba si buli muzadde azadde si buli maama si buli mukazi azadde omwana nti agwanidde okuyitibwa omuzadde oba agwanidde okuyitibwa maama oba taata wali abamu nga bagumba naye nga bamaama ate nga bataata niwabaayo ebisajja ebimu oba ebikazi ebimu nga byazaala abaana nga tebigwaniddwa kuyitibwa ekyo lwaki ese omwana ono nakyogerako ne wano omwana ono tagenda kujjukira biki wali omuwa agenda kujjukira memories wamukreatingira maama waaba alina obukyayi abakazi bwe babeera n'obukyayi buno nze sibanenya nze nava mu kunenya abakazi okuba n'obukyayi naye ekisingira ddala okunnuma nti obukyayi bwabwe babuinvolvingamu abaana ne kibakosa oba okitegeera okukosa abaana bano kitangira omusajja ono naye okujja okuapproachinga abaana be naye ogenda okulaba nga taata waaba tazannye buvunaanyizibwa bwe abaana bagenda mukyayiramu tebula graduation zituuka omwana n'akaba kimu nze mami wange ye nga mami we ye gwamanyi taata tamumanyi taata ne bamuleetawo n'atuula nga talina kyasobola nakwogera najje nakuba dansi abamu no tebakuba na dansi batondowala ng'ensonyi azifudde obusungu niye bawakimye eki ati munnange baba bakuyise okumanya abakazi mutujooga badde siwerera mwana ate n'okumpita n'ompita negwe kati bwe bakuyita omanyi abantu batwa invitation togaana ku ego gye nnina nze sisobola even to attend okitegedde nze sisobola omusajja we naye abataswala anti nga kyekino kye nnagambye nze sisobola kulya mmere sente z'akameeza saazirese ninamu eri embeera y'ekiddugavu nti nze nina kulya kyenguze kyekinkozesa ne mmala ennaku nnyanga seebase oba okitegeera musajja abeeraawo n'ayagala kumalira obudde talina nakumalira ate munaye esimaze okulaba omusajja eyeegatte nnyo naawe gwe mukazi gwandaba naawe muwala gwandaba oyo omusajja talina future ng'ayagala okukwata ku Pentagon buli kaseera nkulayirira mungu oyo omusajja talina future omuntu yanyeegasa emirundi emeka omuntu yanyeegasa emirundi emeka mu wiiki kino nakyogerako ne wano weegase naani weegase naye mu makubo ki anti wandeegase naye nemirundi emeka mu wiiki ayinza okuba nga alinayo omwami girlfriend wali awo anti kati kabadde okimanyi esinze bwe neegatta n'omukazi newemba sinnamuwasa kuba newemba muwasizza taabu gye mbadde nina tesigala kyekimu buli ekyaffe kiringa kitambo kimala kututikka sigwe wekka abalala nga basigala era abate yeeyongera abo be batono kyekiri kyenakugambye kati gwe ina ekizibu si kizibu n'aba amazima bagamanyi waliwo olinga ye nti ekyo ekizibu kiba kivuddewo alina ebirungi byalaba mu mukazi we abalala bye batalaba mbu n'abakyala nabo baŋŋambamu mbu sibanga bakituufu tuli abakyala nabo bafuka nga basajja
ate nebaka nawe nakuvaako nakuvaako nga takyakweyangayo mu mupiira gwe naye amaze okuguggusa oyo atabaki naye esika nkubuulire gye tukoma okukyuka n'emibiri gyaffe okukyuka oba okitegeera buli muntu alina engeri omubiri gwe gye gumutwalamu kati olaba abantu engeri gye beegattamu ngaoyo nagamba nze saagala musajja mumpi kwegatta nange ngaera n'ebyo muli abiganira ku kisaawe nze ati ngamba kati ng'omuwala ono oba okitegeera kati ati kakule ese olaba abawala bano ebiseera ebisinga abawala ebiseera ebisinga beexplorinze nnyo kati gwe bw'alaba nga gw'olinga gwamuzanyirako nakyogerako kono mu puroguramu emu abantu abasinga twegatta nabo nga sifa abeegatta nabo nga batulabira mu image y'aba ex baabwe ng'omuliko omusajja wattu ofuna okugula omugongo mu kifo kya Douglas nakuita Brian mu kifo kya Douglas akuyita Brian ng'akwambazizza omubiri omulala oba okitegeera era nga bw'atakwambaza mubiri mulala talina kyajja kuwulira ekyo kisoboka nkutidde nga talina kyajja kuwulira nsonga lwaki oli alina bye yamukola ate kati nze bye sikola ate esika nkubuulire abasajja tetusobola kubalansinga byonna ekyo senga abakazi mukitegeera tusobola kubalansinga kukola nnyo okwenkiza okwo nakaboozi kyova olaba obusajja buno obwa capati obwana buno obufundi oba buno obwana buno obupoota butuliridde bakazi baffe ne bubufunyisa n'embuto oba okitegeera nalaba omusumba omu nga mukazi we yamusigudde muvubuka wa capati omwana wa capati akugwira ku mukazi wo neyeerabira n'emmotoka gye wamugulidde namutwala endi oba okitegeera bukaseera omusajja abeera mu kusaba obuzibu nanti kino kyenkugambye nti fe abasajja bwe tugeetiga ate absorbed into the work docket netwerabira kiri ewaka muntu buze obuba buze red flag eyokubiri eyokusatu kanji bagambye ekisooka nabagambye omusajja agamba nti simanyi kyensimanyi omusajja talina kubanga simanyi atamanyi talina kubanga simanyi ekyokubiri nabagambye kyekino ono omusajja biri ebisa binyonyoddeko bulungi naye era nja kubimenya nnyo funa omusajja akwagala tofuna musajja azze olw'okuba mu eyo situation mwali ey'obwavu nti akusobola funa omusajja akwagala tegeza omuntu omwavu asooke yeekulaakulanye banna ino si community project ndi muliwo okuzimba basajja era nze si bwe nsuubira ese otulabira wano eno si community project eno si community project musajja gwe olina okufuba okulwana munno akusange ng'olugendo olutambula okitegeera si byakunyumya munno ono munno teyazze kuba mufundi oba mupoota bijja kumumenya ate ajja kumenya batuuka n'okutuuka eyo maaso n'omukazi laavu takyagina mubadde mukakaalukana oba okitegeera mukakaalukana kati ate obuzibu obuva n'ogaana okukula naye jjukira omusajja gyako mufuna ssente ne wabeera gwe omukazi n'okukyuka gwe ate bambi okyalo okingidde mu sisitimu eri oba okitegeera yejjukira kati agenda kunoonyayo abaaligize kuba status kweba erinnya gwe ngaakulese ku ttaka oba okitegeera kati okudda ewaka wano kigenda mubeerera kizibu gojja okumwekubako tokyanfaako tokyakola kiye nga liigi zigenze kyova olaba nakugambye olina okukula n'omwami wo okulaakulana n'omwami wo kirala mukikoze tubirabye mubikoze naye ate babalekawo nemunyiigannyo nemukolimana nnyo ate abantu baloga nemutusibya abamu baloga omanyi oyinza obutafuna bwenkanya oyinza obutafuna bwenkanya mu kooti nemutuloga nti bwenna agenda ewalala ngwa bugwi atuuka wali eri nga tewali kijja kati olutuuka eno nange esitole we nagiwulirako nti yo watuuka wamukyalo omukadde nkaddamu bwagenda ewalala nga tebikyakola waliwo yaŋŋamba oba yali bibozibozi manyi kasuka alina ebibozibozi oba yali bajjo alina bajja ine mbusimanyi baana bakubaana bakolima ate omwana kasita agiyiga obulungi amanya nti ono kagivuddemu kankikubemu emirundi 3 bw'anaagikubamu emirundi 3 ng'obwavu butandika okukuluma paka ng'ologotana na linnya lye maama namuli ng'omuyita n'ennyoko nti oli nnyoko gw'omwerabidde era nze abasajja mbasaba abaana b'abandi mulekeraawo balumya bw'oba toli ready kwagala mwana w'abandi bambi muleke kuba abakazi bano bambi buli zziga lyatonyeza ojja kulisasula nkulayiriraagamu ng'ojja kukombako ebitonde bino ebikazi obiraba byangu nnyo ate bizibu nnyo ebitonde bino ekitonde kino ekikyala kigonvu nnyo
wabweru n'ekikalubo nnyo munda ate ffe abasajja tuli bakalubo nnyo wabweru ate tuli bagonvu nnyo munda abasajja kankiddemu abakazi bagonvu nnyo wabweru naye bakalubo nnyo munda tebaba basazewo nti sigenda kuddira akitegeeza ye aba akitegeeza ate abasajja bo munaye bino tuli bagonvu nnyo munda naye ate wabweru tuli bagumu naye ate kankubuulire omukazi amaanyi g'alina munda omwo gasobola okumemetula omusajja abadde waggulu n'agwa kiwakuzanya nti n'omuntu abadde n'erinnya ja sinariyo eno eri mu kutambula essaawa zino omukazi asobola okukuttira erinnya ly'ozimbidde okumala emyaka 3 ate nga bukeesi buli very petty ngeneoba buli kimu obadde okiprovidinga naye ngagamba kankulageko erinnya lyonna n'alitta credibility neefa naye tolimbye nange mbasagala kuviirako awo tokiraba nti era mba nina okusabula akyogerako neŋamba omukazi bw'atandika okukola revenge ne sitaani addawayo naye neyeewuunya kati otandise okukola revenge olimu omukono ogugenda okuwa emmere omusajja olwaba abadde akusasulira abaana fiizi erinnya lyo olwonye fiizi agenda kuzijja nze nkubuulidde nkunyonye nengamba nti tukulidde mu family za njawulo abakyala tukuze batugamba ebintu byenjawulo abamu bakulidde mu family endogo ennyo nti omuntu bwamunyiiza ye akola asobola okukola kati gwojja kumuwa amagezi olwokuba gwe family yakuze gamba you let go naye tesiwe baamukuza gwe wali abantu abamu abagenda negamba ffena tukufiirwe tuze story tuba tutandika omwaka guno omwana bano abato ne betta era kyoba kiri nagamba nga solution eriwo nti ffena katufe ffena tuveewo tugende eri omuntu watuukira okubeera naye decision abantu bano betwagala tetubamanyi oba temubamanyi love ene tuziba amaaso obwekitegeera so omuntu yenna kyalibadde kitya nti tubeeremu naako obuntu wali ekintu kyalanaga naye manyi Douglas ono kale si kyamwagala mutima ne kankole bwenti ne bwenti wadde sikyakolera na mukazi oyo naye abaana kamba weerere because ojja kulowooza nti byakusaaga essaawa eno wetuba tutunulidde story eri oba yayitako mawulana yaluzinze nnyo vakuona nti kati wabaye mukomya takwerere oyinza olijjukira baana be guba musaayi mawulana abaanawerera abaana be naye ye aba afiiriddwa naye kasimanyi okwagala ate aba afiiriddwa kikiriza oba kigaana okumanya ebyokwagala bino bizibu bayinza okukomawo laavu neetigguka buto webityo era bagamba bannamawulire muve mu nsonga z'abafumbo nze byosigana naye what I'm trying to say oba kingezako okuleeta nti Uganda tubeeremu naako obuntu buli kimu kyetukola tubeeremu naako obuntu akamanya nti manyi omuntu ono sikyamwagala nkireeta ntya woba musajja abasajja bano akulekawo abasajja bo bazibu nnyo akukyala n'abaana n'abakyayiramu nakukyayiramu okunoonya abaana nga abaana bakuze kati omusajja we batyo kati oli omuntu atajja kutta omuntu atajja kukola ki ajja kukwata abaana bagende bino byetudde eno netugamba omwana wakula ng'anoonya famire waliyo abaana nga bakuze nga taagala kimanya era neafa ne bamuziika nabo gye baliyo muleke ajja kunoonya famire waliyo abaana abakuze nga maama we yamuteekamu obukyayi bwonna obw'ensi era nga wakulaba alaba monster bino bitunda byogerako mu kyobo kiri abaana baleke bajja kunoonya bazadde baabwe waliyo abazadde njagala nkiddemu nga ntunde mu kamera ebyo nga mubyogera nti omwana ajja kula anoonye taata we waliyo abazadde ng'akyayisizza abaana be kitaabwe ne bakula n'akasente ne bakakula nga kitaabwe bamulabanga monster naye kambuuze era naye batabanoonya kituufu okiteekeddwa okubeera si okiteekeddwa okubeera nze kyengezaako si okiteekeddwa okubeera naye nze kyengezaako okugamba nti ebintu bino ekibi tekijjaawo ekirungi ekibi tekijjaawo kibi oba okitegedde nti oyinza okuba ofunye obuzibu ne maama oba ne taata naye abaana bano bammwe kale waliwo ekintu kyoleka nti lwaki nkireka nti kubanga oli ajja gamba nze abaana bange mbaagala you know when it comes to kids omuzadde omukazi kizibu nnyo okuleka abaana be naye omusajja ye ajjaga juka tata wabe tagenda kubeera nabo tagenda kusiba nabo agenda bawa mukazi mulala wali kati tulabye stories nyingi twajogerako stories nyingi ku step mom
omuzadde alowoozamu abaana abo bba wa step mom nakubamu n'akafaananyi wakiri kantobenye kanyige kiri oba okitegeera ate omusajja ono naye akikozesa kulwanyisa nti nze mpa abaana abo bato bampa sigenda kukola ki kuweerera kibategeeza abaana enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe kati abaana babeera bw'ojja wakati kikola nga n'abasajja banno bwe bagamba tofaayo abaana bajja kunoonya naye ennyongero kibagamba nti waliyo abakazi abakyayisizza abaana taata waabwe nga tebaagala mumanya era ne bafa ne babaziika ne babaziika ku lusalosalo wabanyaabwe n'abantu babaziikanga limbo abantu ate kati naddawe ndikamuza tokwasira mu kiwanono limbo weeziri abantu babaziikanga limbo weeziri tomanyi limbo tino gyeziri gyezirizo mpitirivu tomanyi nawali abakyala abakoze ebijja ebyabwe era tebaziikako baana era kati otegeeza ki so what I'm trying to tell you is tubeeremu ak'obuntu omukazi toozaala omanyi tusibye natti abamu ne balowooza nti tuli bantu babi basiba natti ng'oli musajja nogaa sijja kuzaala kati oba musajja sijja kuzaala kati ozaala mwani iwe tuzaala netufunamu obutakkaanya how do you handle omwana ono tumugye mu biboozi byaffe ate you try to understand toli maama we abasajja bakozesa weapon ng'abaana gasijja bawerera abampi sigamba nti abaagala nnyo abeere nabo wabula ayagala kumumya ate maze okulaba obusungu we bufuga ensobi nyingi zikolebwa kati ate obeere nabo tobaaga ate waagaana tojja baweerera so olumu tulina ne peer pressure eyo ne bazadde n'abaganda baffe batugamba omwana ajja kunoonya muganda wange musajja gwe nkubuulira wali abaana abagenda okukula tebajja banoonya gyebali nga baana bakuze nga tebabanoonya gyebali nga tatawe bamugamba anti guba musaayi gwe osobola n'okumanya famire tulabyeyo omuntu nga tagenda nkowaabwe oba we bamuzaala nga batuteyo mulambo ekyo kisoboka nebagana nawo n'oguziika abaguziika batera ogiziika naye tubalabye tokimanyi ebintu byetwogerako gyebiri so omuntu ajja kuddeyo nga yeesibe nsijja kulabirira mwana naye ajja kunoonya mu future muganda wange ogenda kubeera musta omukazi ajja kugamba omwana ekintu kikule nga kimulimu si bonna nti abaana bagenda kutegeera nga abaana abamu nti kale tusonyiwe tukula okusonyiwa omuntu kiba kyakkuliramu bakuziza bagamba abasajja babi tatawe yakola bwati oluusi okyano kiraba olwonsi omukyala akubira omusajja esimu namugamba mpa school fees n'agiteeka ku loud omusajja naye tetegula byonna ng'omwana awulira bintu bingi nnyo tukuze kutuuka wano nga sisobola byerabira nga nkyali muto abaana tebeera bintu bya kati omwana akuwulirye ddala ng'ovuma mama we n'omukola bona sirwayako sijja kukuwa sente what do you expect kati kweyo statement yennyini gy'okoze mu loud speaker omukyala kwagenda okwongereza akule nga akulinako obukyayi bwennyini obuti obulamu bumutambulire bulungi alivinga obulamu without you tatawe muve bino propaganda nti oyo tatawe ebyo twavaayo dda singa olina gyoyagala otutwale no saagala kukutwalayo but twavaayo dda sigamba nno twavaayo nti wenkyagala naye nkubulira engeri embeera y'ensi gyetambula tulabe ku baana abakuze nga bazadde baabwe tebaliiwo batata baabwe tebabadde mu bulamu bwabwe and they are successful in life olaba ebintu bino oba kitegedde byonna nze ndaba bitandikira ku musingi we mwava mwenna okuba mwenna awo omusingi sigaana naye nekiri nkikugambye nti waliwo woolina okukula era nate omusingi lwaki ngwogerako nti bwe muti nti bwemuba mufunye obutakkaanya bamwe mububizovinga mutya kitandikire ebikoresho byammwe mwajja mugizimba kuba kankubuulire esi bwemuba ebintu byammwe mwatandika ng'omuta ate abakyala bano esi kankubuulire baagala kubawuliriza namaze okulaba omukazi n'oba tolina kyomuwanga omuwuliriza asobola okukutegera okutu ensobi abasajja gye tukola tetwagala kubawuliriza jjukira ffe mu butonde bwaffe fetuwa solutions fe tuli bantu bawuliriza era owulira omukyala agamba omukazi ajja tampuliriza munnyonnyola ebintu byange tampuliriza ekitonde ekikazi kyo kiriwo okuwulirizibwa kasiku yalina interview gye yakola ku mukyalo omu bage actually omukyala oyo wambisege yali ye agamba amanyi story ezo naye kati obeera ngaomukyala ali emotionally damaged
ng'omwami we tomuwuliriza bangi bali mubufumu naye nga bapatana baabwe semugenda agende wa semugenda bamukwate mukufe bambi olaba ebyo tofaayo tujja kikola ebyo omukazi kasita obimukolera naye kati jjukira ffe tubirimu kiri ojja kuba bulungi naawe ndeka essimu n'ojjako bambi n'abeera emotionally broken down baagala dati vacuum eyo okugiyingiza era omusajja wo bw'aba takuwa budde era kino nsiiba nkyogera teri muntu atalina budde bwamwagalwa buli muntu waba alina omuntu gw'ayagala aba n'obudde ne waba bize ate omuntu bw'aba akukooye gwe n'okirabirawo nti akukooye wetegulenga obudde Dduka Misinde tewesiba ku bantu ate abantu bakoowa abantu lw'embeera nnyingi oba waliyo omuntu akubeera ng'alina musende ng'ayagala omuntu we naye nkesa ng'ayakuwadde nga talina wakinyonnyola omuntu namumaliro tamugambe tino naye nga takukyayi nti olina empisa embi oba takyaba wabula ye olw'embeera ey'obulamu nagamba ono manyi sijja kumusobola era nkubiriza abakyala bonna mwenna abali eyo amma bambi mulabirire abaana balabirira abaana oba bataata baabwe baganye mulabirira abaana bammwe temwesiba ku basajja muswala labirira abaana bo kijja kujja kibanoonya tulabye abakazi bangi abawangudde ne bavumiriya ne babeera kaleerwe ne bakola ne baweerera abaana baabwe omusajja najja nga anoonya abaana oyo omusajja gwe kola bwoti omuproving wrong omulage nti ne wooba toliiwo these kids will survive. Eyo challenge omusajja oba omukube goal 5 kwa nti tobaddewo mu bulamu bw'abaana bano naye basomye no graduating ne ba graduatinga ewo tobadde oyo omusajja agenda kufa taweze ajja diyingira ettaka nga taweze gwe kola kyoteekeddwa okola okumusibisa nze ndaba si solution anti oba okitegeera era bino binaava mu mawulire ajja kuwayo obuyambi amaleera abiveeko neera gutandike gunaguddamu kukolera buto kuba jjukira ekisooka ne age factor y'amaanyi ababikola ba myaka emeka abasajja nedda bro oyo abasajja abato mu myaka sijja nagamba bato myaka nga 28 nga babuvunaanyizibwa nga babuvunaanyizibwa ebyaddala n'osanga omusajja wa myaka 5 nga si wa buvunaanyizibwa so olaba ebintu bino I've always told people that marriage evolves after 10 years ese obeera n'omuntu okumala decade obaako n'integrity z'oba omutresinzeemu oba okitegeera buli boolaba empeta bo nti n'olaba emirimu n'ogamba bannaye siina gyejakola babeddala ng'okucunya kugenda awo walawo akalala kenataddeewo akalala akempi akeero gamba nengaawe butyo obufumbo sibonna nti bwe bali kugenda kufumbirwa kyekino kyenali njagala okugamba buli kintu kyoteekamu obutonde buno katonda yabutonda nti buli kikyokasuka mu bbanga nti obufumbo buzibu obufumbo bulimu emiggo obutonde bukikwata ne buwandiikako yes kati bw'obuyingira ne bagikuba oba okitegeera kyobaolaba bagamba okuba kiboko ese akasajja nosobola ofuna akacapati ne kakwagala nga kekakufuga naye tokuba bisiraani nati nkugamba laba eno ogiraba temanyi musenze mubona olabye bacapati owa capati akwagala nga n'emiggo bwakuba ate no nga owa capati sijja musobola ate no nga bakubira ne mu nnyumba yo owa capati nedda ganno kalina omukwano nga kamanya omukwano bantu naye nze sinedda nga kamanya omukwano kasinga n'ono owa jimu nze saagala mukwano oba okitegeera ekintu ekikulu sente ate obwana bwa capati omu temuli sente buba bumalako kyenda ne kati Douglas omaze nange ku myaka gye ndiko kyanoonya ebintu ebyo bya laava ebyo si laava eno nze senenyezebwa laava ogimanyi bulungi ggwe olaba zali omulaba ebintu byonna byakola ngaomulaba asajja tegafuna Shakibu si wa chapati Shakibu naye Shakibu yalinamu kasente naye era sirevo yalinamu kasente ke naye era ngaolaba era omulaba engejja abeba ekintu niwe nyinza omufuna bambi owa chapati ne muteeka ku mutindo ne muwa ekiduuka awo naye kati gooba owasizza olwo gooba owasizza olwo si aba awasizza I'm upgrading my man
sibe batwe bakole ebintu abakazi mukola ensobe ne mulowooza bwona okwasa omusajja ssente. Omusajja ajja kujjanga ni mugamba naye bebi nkwagala naye kati kyomanyi ku chapati si kyakwagalako. Ekiduuka kiri wali eri edduuka liri wali eri ewa mukwano gwange wali ewa Bobu. Awo neighbor kakuweewo okolera awo. Nanti kati omusajja ono bw'oba oyagala omuelevatinga muteeke mu kintu kyayagala. Mutaka mchapati bwaba kyayagala bwaba tayagala si bonna nti abali mu chapati ndi gye mirimu gye baagala si bwe guli naye waliwo olyagamba ndi mu chapati naye munene nanoonya omulimu ne gumbula naye nze njagala ebintu bya production ate ge ng'olina ideas ku production kati okusobola okuzimba omuntu wona ogamba omanyi production nange ngirinako kuluka muzimbe bwento atambulire mu layini gy'ayagala eyo naye nga tali mu bintu biri bya chapati nga kuba nabo bantu balina laava abo boolaba munnange anti balina laavu kye bambadde njagala nti kuelevatinga bulamu bwe anti wona omuelevatinga ng'alaba kati gwe tokyalinamu omugaseeko value tomugaseeko value attachment era agenda kumala akola eki kati awo mubitiibwa owa chapati tojja agenda kumala mubitiibwa owa chapati tojja naye kati esi omusajja talinakuleka osooka weetunuulire lwaki bakuleseewo mulekerawo okusonga olugalo agenzi naye ogamba kimu bandese gwe lwaki bakulese ate nze tebasobola kundeka kibuuzo esi abasajja b'ennaku zino banguya okwambaza uniform anti fe tubali tusensinga mangu naye waliwo mubeera mu laavu ne musiriwana naye amazima nga sigamba nno wakola ndi mu kamera naye walayi simanyi oba nze naye waaye nebyalaavu sibuwadde nnyo obudde badde sinasiriwalako nnyo mu laavu era kyali wange abadde ne mugamba okimanyi nti esaawa eno nze omusajja sikulimba nti ndi mu kamera okimanyi nze buli muntu omusajja yali ansabye ku ssente we twakoma okwogera bw'aba yali akema va mu bino nga bya mikwano bw'aba yali akema twakoma era tweta gyebaddamu kunoonya yanoonya naye namublocking kati aba talina kwanoonyeza tamanyi wookolera naddamu nankubira ne mugamba akusinze red flag tonsobola kunsaba ssente basajja nammwe mukole nze n'omusajja asaba omukazi ssente eba naye esi ssente enkole olina engeri gy'owuliramu nti naawe oli musajja kusaba ssente n'omenka musajja asaba ssente awo mugaye munyumirize kyali wange wali wakasaga akuza bibuuzi naye mugaye mubuuzi nenga nafuna gaye eddanga nkyalimu ku campus kanjiza emboozi eyo naye ku campus naye nkola ku mobile money awi Kampala awo omusajja najja nankwana nga nabika bulungi alina naye sigudde mu laavu bwali okoze eki nali mwagala wali otambula mu laavu nali mu laavu awo naye sinnyongera nga maize kubadda ndi muyaaye ndi muyaaye najja nga ajja najja emitwala akadde nakwaka nagali lunch nga mbono nga simulaba nkiri Kampala mwali ayimiridde nga bwajja kadwali lumu nalekawo ebibaasa bye nankubira esimu nga sweetheart nalesewo ebibaasa zange zikwate bulungi mulimu ebyapa byange omwo bikwate bulungi bambi kati bayitawo edakika bbiri nga hani emmotoka yange efunye obuzibu bansabye emitwalo 8 peza yowaye gambuuze ku Pentagon teyakwata ate yakwatako ku Pentagon esi Pentagon nga tekwatibwa oli yali mufere yali ali mufere walabuka mangu wali olugenda naye obuzibu yasaba ssente nnyingi abakusaba 3 2 10 oba 5 ebiseera ebyo 10 ebiseera ebyo 10 naye kati baba bakusaba ekinaana okiwaayo olenzi olubanga lweru andisooka kubala abalamu kubanga oba bano lwaki akazanyo kagwa nabalamu zantaddemu teziwera 8 ate basa seekakasa kikirimu nomanya nti Katonda anoonya kapito omanya abasajja baferera ddala e Kampala abasajja baferera ddala ate namwe mulimu obusiru naye nze ni mugezi naye nozakakasiriza sikulimba nti nomusajja namuwa sente esa abasajja bagezi abasajja banyiga awo twakoma epapula byengenda obikeberamu kubanga yabalera kankana naye omusajja ono si mufere nga taddanga mukunkubira ngenda okubiramu nga mulimu ebipapa naye abasajja mulimu bya kesisi saabitegeera nabbitegeera yali nagubaza omupiira naye bawa ekinaana kyange naye lakasata wakimuwa naye nga omusajja bali e Kampala awo basajja bagezi
kanawe kadamba deyo siriwale bakukula obusente bokoleredde ebbanga waba ferafa basite galo okitegiro kidene kisajja kibologe ndi mulwadde kitegeko kanule y'ekicupuli oweereza 3 sente y'omuwarabu ekumenya oli eno oweereza sente omusajja yalina okuweereza bannaye tulina kuwa abakazi sente nze bannaye bwe mpa omukazi sente I brag I feel like now I'm a man bugamba lwaki gwe esimu yange n'otagikwata ntandika n'okuduumira niwe mba nkuwadde 10 oba 5 nduumira lwaki nkuba esimu yange n'otagikwata nati mba nakuwadde goba wazikoze ezo z'ofunye zizo niwe mba nkuwadde kitawo aba yazikuwadde kale nkubirako kolozimpadde ne wiki weyitawo ziba zaggwawo ziba zaggwawo dda naye osooka oyongereko ate nakumbuza bibuuzo ng'oyongeddeko ki okwogera nawe my time bwebanga budde bwakusasula kiŋŋambirawo oluberebe nti obudde bwange olina kubusasulira anti nze nkubidde tekyalako nabudde wawulidde kasuku oddawo nolowooza ku buddebo kati ndiwa kati mutankubira kati simu ngendoza kati ŋŋende olwokuba mpise ku KFC akangende ndabemu amawulire n'otuula wansi nga wecca nga ngera abakazi b'ennaku oba nina lugezigezi sente olina tokyeguya nnyo aye n'obufumbo si nti buli awo obwagala nnyo tofulowa sente naye batera bakwanjula esi twambale ku kanzu ddaga nkaddiwa naawo soko wase esi nkyali ate nange nkyali eriwa esi kunze naawe ani mukulu Brian wuuyawo yatulyako empombo na buli kimu Brian oyanjula ddi kwali kukyala naye era kale ffenna yatukuba twagala kujja kwanjulwa onookanyajja kukwata gy'abannongwe nga tokoze gijjo inshallah anti abadda nga ayanguwa amakanzu tugambale esi afuna emikisa n'agikuba ayinza nagamba naawe omusajja nabadde ndi bizinesi nga siina gambuka eyo ani gwatwala eyo ne ŋŋamba ya baasi owahaliye amugobye bannange tunaddawa kale kwegamba yankubire tunyumye ku biboozi bye wawe yankubire mugamba tabanuzi nemugamba tabanuzi situulawo tabanuzi situulawo nagamba wa nonyako ku bifo ebya tabanuzi sijja kusobola najjako essimu nali mukyamu wengamba nawusitulawo mba mukyamu nali mukyamu bajja kwetegeera nali mukyamu bwobaoto bwobakuba ebbaafu nali mukyamu obagambirawo nze Pentagon sijja gizimba netugenda kuddawa bannange ate yannyoko waye si yanyaffe naye esi twanguweko obudde bugenda okaddiwa myaka 3 awe ginayingira ate 3 gawezi tegannawera teweegumya nnyo egyammwe gidduka nze saagala kulimba bantu nze ndi wa 1997 ntandikirawo okubala ngenda koza 27 naye esereka naawe kati ddaga zenna emyaka 26 ate gugenda kweza emyaka 27 kati 1997 July 21st balamu kale gyegyo naye era esi nedda 27 omakimanyi nti omukazi alina kuwasa ku myaka 25 ani yabigamba bakiwandiika nsooka ndagawe bakiwandiika tebena bakiwandiika naye webinyumira biki ebinyuma awo laavu weebanga etiba naye ogenda kuyingira mu 3 ng'oli mukoowu olaba omanyi lwaki bamesi omanyi lwaki bamesi nabingiramu myaka 2 n'embivaamu 25 gye wali okola birala bwe wali buzanyi tolagala oyingira eri serious lwaki wakeera andi mubuuza amanyi ki mpozi ekyo wabikeera nammere taliyo nga genda kweyagala yo wange nammere nagumiddeko Farida nakazibwe kale Farida sijja mugumira nakazibwe alina amusogola sali ali eyo amusogolera munde gwe ani agambye sali tonjogeza byama bya Farida nakazibwe kihaji gyekiri zedde ku aji nange naye aji wange totugumya nnyo tutwagala kulaba lizaati lizaati anti omanyi abazungu babinyamu omanyi ebintu byakyukamu oŋŋamba otega ekibatu ŋŋamba transaction naye si byakukola we bati okwagala tekukyaliyo for the better future of my kids oba okitegedde bro
Watege ekibatu bwati nga nawe nkola bwe nti. Twabalina true love tugenda kuddawa. Wangi Ssebo. Naye soka nkole. Waliwo ne mukwano wange yaŋŋamba nti kasita oyogera muwala twengana. Ti kasita ojjawo ote amanya abalenzi balina empiki. Esi njagala kuwasa. Kati ye ngombe eriko. Esi njagala kuwasa. Okimanyi nze ogamba esi njagala kuwasa. Wenkoma okutegeera. Kola bwe nti. Kati esi kakujubiza story. Waliwo omuwala. Kasita ogamba oyagala kumpasa. Ono omuwala ye. Omuwala ewaabwe ettooke balina. Omuwala nga yansanga ku mulimu. Ngamba njaga tugende ffenna ewaka. Nga tugenda ffenna ewaka. Waliwo kimu. Bwe twagenda ffenna ewaka musajja wattu siina kye nakola nze ndi muntu mulamu wange nga yeebaka kaali katamidde nga koogera nnyo nkatunuulira kanyirira olunyirira guli omuggo gunyirira mwana ssente mwesige waawe kati nga kabeerawo munnayenze lwomu yange teriimu bya bbeeyi biri awo nakalyokeeko kaali kaagala mirembe ne keebaka nenkalekera ebisumuluzo nanino genda okukola nali ku mulimu naye ng'omutima guntujja ne ŋŋamba bannaaye obuntu bwange tebabusikira omwana alina ssente naye era ng'omutima guntujja omwana alina ttatu ŋŋamba nze naamalako simbi naye ng'abantu b'omanyi engeri gye babirowoozaamu era baatulaba nga tuddayo ffenna jjukira katukolo bwe nakola emisala twaddayo ffenna n'addayo ewaabwe n'afumbira omwana yandeetera emmere omanye emmere y'Abawarabu emmere y'Abawarabu mbuuzi ebeera etya eno nkoko enoki ebimere ebiba bingi omwana yeetikka ebintu n'abireeta ku mulimu n'abireeta ewaka namusanga ng'alina mu buliri emmere agitadde awo yankuba esimu n'aŋŋamba when you are coming back you are going to find me home ateekaawo n'alya emmere n'agamba kati ogenda kukolawo ki mugamba siina kye ŋŋenda kukolawo n'agamba kati mmaze okulaba gw'olina true love okyamuyina gyali butereevu baana mwenga mu ebintu naye kati naawe wagambye tubala wano talabe vidiyo eno for the future of my kids talabe vidiyo eno ajja kugiraba naye akimanyi kuba ntandise kunyirira ku lulwe kubanga nze ogambye oli wakola bwati kuba naye oyina w'omuzaalamu omwana famire takubasobola kukubira ndeete z'eddwaliro okubona batukubira za ddwaliro leeta gamba ye banna emitwalo ebiri tolina mitwalo ebiri naye bakazi mwe twazaalamu abaana lekerawo okunsaba obusente obutono onswaza onsaba emitwalo ebiri ddala emitwalo ebiri olina ogisaba munno kola biri yonna eya wiiko ngamba omanyi byebino ebintu byetwetaaga biri ya mitwalo 10 kusindikira emitwalo 10 naye gwe bulunaku kizaaneko 5 lunaku nsindikirayo omutwalo mugwa nnyo ebbeeyi ne mutama bane mugende mu bibondo by'Abawarabu mukole mukazi omulangidde bulala ge mazima mukazi bane esi omukazi asabiriza atama ate no balira benze esi nakyogerako nze sobola kudeetinga mukazi asaba sente za transport eyo liigi nagibuuka you send me money for transport I'm out of that league ani yagamba kati tudeetinga bawala ayeteekamu ubaye najja nemukola bye mukoze oba mubikoze nemweyagala olwedde osobola muwayo oba oyagadde ate n'ozimuwa n'azizira agamba mama sente zo sizaagala olwedde nina ezange eba abantu betwagala oba ye nokulekera ate najja kushopingire oba olina okuba nga wansi awo weekakasaawo noba teweekakasaawo nnyo kasita oba nga olabika bulungi olina okuba nga omugongo gogwo ogwekakasa maanyi ga mugongo era si nnyo abaana bano balaba kubanga nze kati eyo levo yo sinagivaamu abaana bukumbucha babunywanga ndowooza bawulidde ow'ekipooli oba okitegeera ow'ekipooli negwe esooka ombuulire ng'oli omufunyeeko mbiwulira ate ow'omubisi gw'enjuki amanyi abantu badde nnyo ku mubisi naye ow'amata ye namwerabirako yakwata amata agayiwa eri bwakola eni bwanuuna eno amata agayiwa eri kale esi kwegamba simanyi wa gye tulaga naye gye tulaze tugenda bituuse ekipooli naye ekipooli nedda sikalaavu nina bye sisobola kukola andi oli mutu mbwasiiga kulya eri ne bwasiigayo alye
anti asinga kulya eri ye byonna n'obimulekera akusigako ng'otunudde bwoti kozesa ebyo osobola obikola naye baana bakitandika babuulire tubyongerera wano ekiri kiringa kitambo osobola n'okukomba mu kutu n'okuwulira nga kuwoomerera nze mbabuulira towakana mwenyinyibira olera okuba ekitambo tekirina kutippa mukutu ng'owulira okutu omanyi amatu we gakaawa ebyo gwabimanyi amatu gakaawa ate abamu balinamu olwoyo ejjukira eno mashini tetu wali abalinamu mulimu enfuufu kiri ekitambo bamaana ne bakubikira nnyoko tovaawo gumala kugguka nze nkubuulira oyo Brian abimanyi naawe Brian ye akantu ke kaddeyi kati esidowooza atwala emyezi nze ndi wa myaka oli wa myaka ate wawukuuka kati nze ndi wa myaka wanasembayo towumbye na kuwumba ndi wa myaka era kuwumbako ate nomunaye bw'obitandika oba n'akamwenyu bannange kasikini katandika okwekola kokka ekyo simanyi kyolinda naye bwe bimusipa tewandigenze kuba ebintu ebyo birina engeri n'oba obadde onyize n'obwongo butandika okulowooza oba ennaku zo yensonga bakirinamu ka stress erinamu ka stress era ne feesi ogiraba era naye kuito neŋŋamba yaye wange ono leero ka stress kangi naye ka service kankubira omwana ono ajja abikoleko ka oil okakyusangamukko kankubira omwana nno agenda bikolako ajja kuva ebweru onyumiza kulasita wafaali ebweru ki ekyabaamu lasita wafaali ebweru talina sente obuzibu bwange bwa sente omanyi ekisinza okunjawula mu bino ebintu sente omanyi nagenda okuzuula nga wetwetiitirira n'ogamba abantu mbu toyagala sente era tebazikuwa abantu balage nti oyagala sente lusekenyamunyamu abantu bakwese bamu eb'ekidongo naye obadde okibajjogobozi basaba n'okudduka nja kusigazaawo abaziina wali abali bwiringa okumpa sente gye bali ate kati bwe baba batwanjula anti okugambye kasoyogera ku kyokuwasa manyi njagala ndya sente zo nga si byakuwasa sikatugenda kuwasa ku myaka emeka obudde bugenda gwanyagalinde obudde bugenda getobulaba omanyi njagala ndya sente z'omuntu naye nga ebyokuwasa tebirimu ate wakiriza leero kale akaani ate awo sisobola ate awo akatale bankasi omwana ali omuntu abeera mugumu ng'omwana tolina mwana naye bano abalina abaana omukyalo omu yaŋŋamba agamba gende we yakuzaala mwaka w'essente abasajja mulangira n'abasajja balangira omukyalo omu yakuzaalamu n'omusajja omu yaŋŋamba teryassa kitiibwa mu second hand okitegeera kasooka ensibeko natti ate nange mmaze okukiraba second hand tebagiwa valiyo ulira omukazi azaddeko tebamuwa valiyo teryawa kitiibwa second hand n'omusajja kafeero yabiyimbako teryawa kitiibwa second hand era bw'aba byogamba njagala nzaale nga wali kyapa mu ngalo eso n'obafuna bwe bali nga balina abaabwe banakuyira asidi gwekola ekintu ekyo ennyo osirike abo tebagwa katale kulukuta osirike abo tebagwa katale tebagwa ku maketi naye abaana b'ennaku zino akwafiina kati munywa munywe akwafiina munywa munywe bebiki akwafiina kika ky'amazzi kika kya pepsi yegakola akwafiina togalabanga gawooma naye kati abaana bakyukamu kati naye gwekola ennyo osirike tosobola kudiba olina akasente osobola kudiba si kasente linnya osirike mbadde neerabidde naye ebintu ebyo tobalabayo bazaali beeyagala bazaala toto paka nakati bakyatunda ku nzaalo mmeka n'ebikindokindo 10 atunda balina waki ekyo ali mubitaala kumbe ogenda okugwa eri ogwa mu mpompogoma yoyo naye ngaekikuzuza mu mpomogoma musajja munnange kweza enkwa yagi kiki anti kati gwe toziraba naye gwabana kati gwabeera mu bbaala sente ezibaabantu babeera mu bbaala asireka era kati natandisa okutambula ne Brian ono kekanyiriro munnange nzakubuulira
Banga kati amagezi gonna gali mu bbaala. Kyova olaba ogenda n'ohiitingako ku jimu. Era kati genda kati era kati mbeera mu jimu. Osale ku weight bulungi okole kafiga nga ke ku waistline nga yeeyo. Akasente ogenda funa. Essajja mugunda atu nja kutuula bwenti. Teko black and white yo wali omusajja ajja gamba kuwendala. Bakuwendala mpe namba y'essimu. Kala na ensente zitulemera bwereere. Ensente zibalemera bwereere erinnya olwedde mulina. Ate mwaba erinnya muli buwanana. Anti kyekugambye. Tobola waliwo oli omwali eyo Dubai. Ngamba omusala gwange bwe gunajja njagala nkusindikira emitwalo 7. Ne ngamba Amina ya suuti nja kukanya kuzamba. Kati ompaako meka? Buzijja kuzino zo we zijja kusooka kuyidira ku akawunti. Kati ndi muntu wankizo nnyo mu nsonga. Oli muntu wankizo nnyo mu nsonga eyo. Okoze naye ez'omwezi naffe eza YouTube we zijja. Tugende okulira ebiri mu YouTube ojja kuba omulanga. Gamba walayi tomalamu maanyi. Wama bread. Bakazuku gabayola. Tuve wano. Abantu bategeeze toyola. Oyagala abantu balekerawo okusubscribinga. Bannayuganda babazibu nnyo kasala oyola nga tomwakusente. Tebaagala omugaaliya. Okusubscribe unsubscribe you. Bannayuganda nze nange n'abantu beewuunya. Obeera ku TikTok buli kaseera ofunayo abantu 10 naye YouTube simanyi abantu basubscribinga. Bannayuganda nnyo. Ate nga kutuli kwetugenze kati naye era walabye abagagga bayo bwe batandise obateeka mu baseneta babakazaakaza. Bagenda bateekako restrictions mujja ziwulira. Babakaza lwaki? Nanti kale abantu bakola cyber suicide okuva abantu bavuma abantu ku social media. Baba ino gikyusa bajja gikyusa akati nvanza atavuma muntu baati balina kibanjagaza. Kyobo kiri kati baga tutongoza na AI evunula ebigambo byammwe mu Luganda ebyo ebyammwe ebyekisiru bye mwogera. Wedda nga kati wedda byoyogera. Nze njogera nnyo by'amagezi. Nedda oyogera ebyekisiru. Naye birimu amagezi. Gye tusembedde ng'oyogera ebyekisirusiru. Naye nga birimu amagezi. Tugende maaso. Naye